bwe tunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze endabirwamu mu Savannah 256 endabirwamu. Endabirwamu y'olunaku olwaleero ngitunuza eri gwe alina ekyoyo ky'olugambo. Bannange weegendereze nnyo omuntu akuwa olugambo ku muntu omulala. Weegendereze by'owulira okuva mu ŋŋambo. Ng'omuntu akuwa olugambo weebuuze lwaki akugamba byakugamba. Era weebuuze ku miganyulo egiri mu lugambo lw'akuwa. Ampuliriza essaawa eno ng'olugambo kitundu ku ggwe. Kwegamba ggwe nga munda muli olwewulira okukamala. Mwattu kyosa mu ndowooza. Tandika okwogera ku bintu ebigasa era ebizimba nga business. Yogera ku connections ez'enjawulo. Weeyanjula eri abantu nti ndi mutunzi wa ngoye. Mu kusiika chapati eziwooma nkwata kisooka. Nfumba cake, nfumba cookies, ntunda ennyaanya, ntunda butungulu n'ebirala ng'ebyo. Mu kukuba ekifaananyi ku mukolo bannange nze ate nayitiridde. Mu kutunga engatto bannange nze nsinga. Mu kukuba bulooka bannange gujja bagira nze ate mpitirira. Olina gw'omanye yeetaaga obukugu bwange bye bibuuzo by'olina okutandika okubuuza abantu b'oyogera nabo ng'ovudde ku lugambo. Ani gw'omanye yeetaaga saavisi yange? Ekyoyo ky'olugambo okumanya kibi nnyo nnyo nnyo. Ate ne mu kyakyo okisangayo. Gwalina ekyoyo ky'olugambo wetunule mu ndabirwamu essaawa eno. Obuzibu obusinga okuba mu kyo nti tosobola kuwangaalira mu bulamu bwa kukola lugambo. Abantu ab'obuvunaanyizibwa bajja kudduka. Nsigadde nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonda bw'ensi Nakiwewa Irene. Ndowooza otegedde naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu programu Savannah 256.